buterevu nkwaniriza kwenda gisizira okubeera nga ate okubeera Fahad Pro UG kwoli gwebaza okubeera nga ate otambulira wamu nange gwenga gwomundi gwokusosa okubeera nga otuuka wano nakutegeeza nti beera nkuwa updates ez'enjawulo mu ba celebrities n'abatali ba celebrities byonna ebikwatagana oba ebigenda maaso wano mu ggwanga Uganda ate n'ebweru w'eggwanga Uganda. Amawulire njagala ntandike n'ag'omwana omuwala era nga ono abadde awangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia. Omwana ono amanyikiddwa nga Newamanya Charlotte era nga abadde amazeeyo emyaka 3. Newamanya Charlotte yazaalibwa ennaku z'omwezi 26 mwezi gwali gwa Desemba mwaka 1999. Omwana ono yatwalibwa e Saudi Arabia abeere nga anoonyamu kawogo nga obimanyi era yatwalibwa kampani emanyikiddwa nga VBC Labour Expert. Omwana ono yasayininga contract ya myaka 2 wabula ebyembi. Omwana ono contract y'emyaka 2 tasobodde kubeera nga agimalako kubanga emyaka 2 akozeko emyezi 3 gyokka bwe giti. Emyezi 3 emabegakaawo wayiseewo wiiki ng'emu yavaayo n'akola akatambi ng'alaajana ng'asaba buyambi asobole okubeera nga ate afuna obujjanjabi kubanga yalumbibwa ekirwadde ekitategereka mu magulu ge. Wabula bakama be nabo ne bibasuukako ne bakwata omwana ne bamutika ne bamuza ku kampani we yabeerawo teyafuna bujjanjabi busingako era nga olunaku lwaleero tukedde kufuna mawulire nti gye yafiiridde. Ngenda kubeera nga kuteerawo obutambi bwawo oba tewasobola kubeera nga okalaba ngenda kubeera nga kuteerawo ate mu mawulire amalala ngenda kubeera nga kuleetera ensonga za kakooza Lawrence omugole eyakola embaga. Embaga eyo yali yakawumbi kalamba wabula ebyembi wayitawo weeks 2 bwe ziti omwami ono n'abeera nga afiira mu honeymoon. Munnange nate ensonga ze nazo zikutta wansi ne waggulu era nga olw'obwino omupya avuddeyo era nga ono apiininga mukyala wa Lawrence. Engenda kubeera byonna nga mbikuzanyira awo ate ne bwekubeera ng'osubscribinga subscribe notification bell eryawo making sure nti ogikonako kubanga ejja kubeera nga buli video gyena bataddeyo ojja kubeera nga gw'omu ku bantu abajja kubeera nga bafuna amawulire agakagwawo. Fahad Pro kwoli kankomawo. Newamanya Charlotte nva ku VBC saba yena yena omukulu wa VBC anyambi saba obuyambi ndiwane ebigere byasamya kimu kyasamya sikyakola ntudde saba oba kisoboka saba kisa kwate bintu byangende waka kubanga njafiire eno ate njafiirayo ddala senteesa nyamba saba buyambi buyambi kabweneekyala. Kati munnange zabadde teziribuusa ku video gye nakoze about omusajja wa fono kakooza gwe basse. Y'okusooka mumanyi kakooza ono enfa gye yafaamu. Njagala okugamba omukyala abadde abeera mu council flat e Croydon. Njagala okugamba maama wange mwannyinaze abantu abakuwadde amagezi ago bantu bafu. Investigation yonna yeeraga bwerazi nti ono omusajja battamutte. Mwenna abalaba video z'omusajja oyo abalaba omukyala oli omukyala gwa ate kisooka weetekako erinnya ly'Abaganda naye oli mukyala muvandimwe. Obadde Bungereza for such a long time. Oyina n'abaana boolina abatali ba musajja oyo naye nga wamulimbalimba. Omusajja oyo ekiki ekimussa. Omusajja oyo olw'ennyumba gye yakagula Luton. Ennyumba gye yakagula Luton ey'amaanyi kubanga abadde ya shiftinga nga yave Birmingham. Yave Birmingham n'ajja Luton. Kye kisinza okumussa mu bintu ebikoze eki. Naye njagala okugamba nti amateeka ga Bungereza gagamba nti omuntu bw'afuuka omwami wo olina okubeera nga ebintu ebyo by'alina obaddewo for such a long time. Tebiringa bye Uganda we muttira abasajja n'otwalawo ebintu bye moja kwa moja. Nedda bambi. Tosobola ebintu by'omusajja era ebintu by'omusajja bigenda kusigala nga baki by'abaana be. Ate abaana engeri gye bali under 18 njagala okikugamba bagenda kubalinda bagenda kufunayo custodian agenda okubalabirira ebintu okukwata ebintu ebyo. Kaakati ono omusajja mwamukwata bwe mwamupangira ne mumugamba mumutwala ka honeymoon ne mumukwata ne mumugulira abasajja ne bamukola ki ne bamunyiga ensingo ne bamuweta ensingo. Mwe bannange bw'oba tonjagala
lwaki tongamba bantu mmwe bakazi mmwe basajja mmwe bw'oba olina omuntu gw'otayagala lwaki tomugamba omukyalo ono mwamulaba ku gundi wali ku mbaga nga wallahi omukyala alina ekintu ekimuluma nga tasobola kukyogera ogenda kubeera bwotyo for the rest of your life because you killed an innocent man newankubadde mwami gundi kakooza oyo gwe mulaba newankubadde abadde naye badde musajja nga musajja musirise lwaki watuza omwana w'abandi kati atoze mbutukaba nnyo mbutetukola ki mbusimanya biki abantu abali mu bintu bino basajja b'amayega abantu b'emmengo bebagenda n'okubbako ettaka eryo ettaka lyonna bagenda kulibba bonna balikola ki naye bannange bwe muba temwagala bantu lwaki temubagamba lwaki bo temugamba abantu naddala mu abakyala bavandimwe mmwe bw'oba toyagala musajja yeewuunyisa ne incident yennyini yeewuunyisa nti kubanga n'engeri gye kyajjamu nakyo kyewuunyisa maama w'abaana yasigalayo mu woteeri ye teyaliiko mbwe ekirowoozo kyali kya mugenzi teyalina bagayidi nobody escorted this man because bw'okwata eryato nga mugenda kulambula walina okubaawo abakugu ababawerekera ekyo tekyaliwo abakugu kubye n'akawulirako mu nsonde mbu yabagaana mbu omugenzi yagaana bagayidi okukola ki okumwerekera kaakati ne batuuka ku lyato mbu omwana ejjengo ne likuba eryato mbu n'agwa mu mazzi kati mbu baali oba ku lyato mbu ate yali abbira mbu omwana yali abbira kakati omwana mbu bwe yagwa mu mazzi anti yali abbira mbu ate ono n'ayagala amusevinge era n'amusevinga omwana ye mulamu ye yasevinga n'afa story eno yeetaaga reconstruction waliwo ekibulamu story eno yeetaaga reconstruction waliwo ekibulamu waliwo faluuko ekibulamu omanyi lwaki waliwo ekibulamu n'embaga ye yali ya wiiki eri embaga yali ya wiiki eri omugenzi yafa ennaku nga nnyanga embaga emaze okukola ki okuggwa kakati ze ndabyeko madda nnyingi ng'abakyala benyigira obyakasewukira wabiwulira wabula njagala munkwate olungi sindabaga nti omukyala w'omugenzi yeyattabba abantu basoso nze nga yasoma psychology because nze nasoma psychology I'm trying to construct the incident because there must be somebody akakasa incident nti yaliwo eyali alabanga bano babbira yali ludda wait a second mama teyaliiko mama ki mukyala w'omugenzi omugole omukazi teyaliiko bino byonna nga tugende mpola junior honeymoon bagenda n'abaana kwa honeymoon kibeera bagenda n'abaana kwa honeymoon mwabagenda kwa honeymoon kibeera kitya ekya honeymoon kusalawo kwa muntu ne bw'oyagala bagenze n'abaana kisinzira sente z'oyina ekyo ne kiva ekyo kyo kiveewo naye ekyo ennyini kyoyogedde kwa omugagga n'aleka amawoteeri wano agali wano n'aleka ebifo n'agenda epakwaki masizoni falls eri pakwaki eyo munoza ne Uganda Arua n'afiirayo mu Arua kuba omuntu yandisuubidde omanyi waliwo ebintu bayitawo ebiriri but nze nga psychologist ntunuulidde the events before the incident soko zimenye maama teyagenda yasigalayo mu hoteeri bwempulira omukyala omugole kakati omwana n'agwa mu mazzi omwana n'asigala maama yali alese omwana agende ku mazzi bagenda bonna mbu ne taata nze kyempulira kyekyo faluuko nti abaana ne taata bagenda ne balekayo maama mu nnyumba muloogi mu nnyumba oba yali munnaye oba yeyerusi oba yali akola ki kakati incident eyo omwana n'agwamu mazzi taata najja amusevinge mbwejjengo nelikola ki nelitwala taata no saving omuntu n'omusuula ku lukalu n'omala gwe n'ogwayo biganye
Sikirabanga bwe kiri ekifaananyi ekyo. Kikyodalaba. Impozi nga waliwo yalaba incident happening nga muntu mulala yaliwo n'akonfirming. Eyali abiraba atuwa emboozi zino ye yali luddawa. Anti kakati emboozi zonna story gye mpulidde eva mu bantu abali close n'omugenzi. Njagalayo omuntu eyalaba ekyo nga kyappeninga. Siga tekyaliwo segera, but there must be another person. Posimote muzigamba zitya? Tebakola mbu sibanyo b'omulambo bagwalwa nnyo mu mazzi. Sige tebamukubyeko nalyeso oluvannyuma. Kakati kyenkugamba Faruku, ddayo ku mbaga kwennyini olabe reaction y'omugole omukyala. Kakabanga n'okuliiso bba omugole bambi teyali musanyufu. I think ku mbaga ye teyali musanyufu. Kitegera omwami yali omusanyufu. Kakabanga ne it was a first ceremony nga n'okuliisa bbola ababambi omugole yeekakabweka. Si ekyokubiri bagamba nti okutegeka omukolo ogwo mukyala. Omukolo omukyala baamala mukola ki? Mukonvinsinga nnyo omukolo ogwo guteekebwewa mukyalo. Ndabye family nyingi nga saidi y'omwami esika omuguwa n'omugole omukyala ku mikolo. Bakirabako? Nze nzirabye mingi nga family zisika emiguwa ng'omugole omukyala family emu ng'ey'omwami temwagala. Kisoboke. Ekyo kisobokera nze birabye ebintu bingi. Ekyokubiri ndabye emirundi mingi ng'abakyala batababba nga bamaze obbakuba embaga kubanga ebyobugagga kati yaba birimu byonna. Property. Property. Embaga ene ekuwa bisubi. Yeesiringa buli kimu. Omuntu alina embaga tosobola mulwanisa ku property wabanga mukyala wampeta. Okakasa? Bwaba mukyala wampeta. Ekyokubiri mothers nyingi nnyo ezigenze mu maaso nga bakyala bazenyegiddemu naddala okutta abagagga esooka yakasiiwuukira. Mukazi kakati nze n'olwekyo ebintu bya madde ebyo nti omwami yafudde tiyagudde mazzi simanye jengo ne limutwala nti ate omwana gwe yasevinze waali ye mufu. Biba byetaaga okunoonyerezebwako ennyo okusinziira obufumbo bwa Uganda nga buli kifubo bagamba ki? Sinnabawulirako. Waliwo abalina okwogera batannayogera nga nyene kifo waba weerabye incident nga third party atali eno family sikyagala nnyo kuwuliriza ba family. Manyize incident wezigwa aba family sibawulira. Olusi babeera emotional, olusi babeera ne interest zaabwe, olusi babeera ne bebagoba naddala mu mothers. Kwa emirundi mingi zibeeramu nyingi boogeza bukyayi abalala bambi baba bawulira ennaku abalala kati munene olwekyo abo badde bali abo bosi bawulira njagala nnyini kifo atubuulire what happened lwaki omuntu ono agenda mu mazzi yagenzeeyo atya story. That story must be reconstructed to make a sense. Bazze batya bajja ddi babadde bakola batya as it been a custom babadde bagenda ku nnyanja kolwane waliwo ingredients musango gwa mada zogatta bakuyita kugatta dots. So pate ya nanyine kifoto jako pate ya nanyine ina okubeerawo kitegeera ne tulema okuwuliriza side emu. Ekyokubiri nawulira omukazi agamba babadde babanja bajje statement eyo naye abantu teyabasanyula. Ki ekitaasi? Reaction y'omukazi bakiyita dimina. Engeri gy'oli yakitingamu ng'ekintu kikutuuse mbu teri conclusive. Mugumu nnyo. N'ogamba nga noti bannange ababadde babanja mujje. Kitegeeza nti yalina ekimuluzo. Era saidi yatandise munoonyerezaako ng'enaakafa. Naye reaction ye ng'omuntu nti obadde mugole wakafumbirwa reaction y'omukazi yeegamba ebulamu etya ebulamu
si enkungubaga entuufu n'ebigambo ebimu byayogera si bye byandibadde bituufu wamma okwogera nga wakafiirwa ki omwami naye gwe otandikidde mu babanja nti banne mujja ababanja kakati ne famire y'omusajja naye oyinza ogisanga ng'omukyala ne famire babadde basika omuggu kwanza reaction y'embaga yokka nga beeriisa nalaba waliwo ekikyamu omwami nga musanyufu omukyala tali kakati ate ne bava wano e Kampala ne bagenda ku season follows omwami n'afa ng'embaga yakabaawo that gwe tanti kikyewuunyisa gwe faluku okay death is real era natandise ngamba ti okufa kubeerawo naye ate naagwa mu mazzi ate naafiira mu mazzi ate na saving etali accident kyamu ne babadde bagenda emmotoka ne batomera ono omu ye yafudde omwana n'asigala gwe yali asevinga ate mu incident omukyala teyaliiko kwa wadige ti babadde bombi munnaye family yabadde ate ne postmortem tetulina nange nekifo talabika kakati mwe mwagala tukkiriza kati poliisi enoonyereza ki nga postmortem teyazifunye ng'omulambo gwagwa amazzi simanya ne guzimba simanya biki neriisa evvannyuma tebaali mukubyeko kakati all in all omukyala bw'anaddeyo ebweru ekyo kijja kusirika but ebibuuzo bingi nnyo ku madde eyo kubanga it is a common accident is accident accident ki ebeera ezimu teziba accident zibeera intention zino lindo byeka abantu be bakasuka mu mazzi nibo mukasuka mu mazzi munange olaba ensi naddala ng'oli mugagga ng'oyo bisoboka abantu bangi babeera ne interest ku properties zo kati kasiwuukira tebagenda bipimapima mbumbu so saagala nnyo bigenda maaso because right now there are so many emotions niyinza okulumya abafamire naye nze in my opinion yange waliwo ebitagatta bulungi waliwo ebitagatta bulungi ku madde eyo bamunoonyereze bulungi nnyo bazuule ekituufu nyine kifava eyatubuulire walina okubaawo akonfaminga incident it is true it happened because sinalaba yakonfaminga mbiwulira mu baŋŋanda nyine kifa gyatubuulire tetugana nti wamma okufa kubeerawo naye waliwo event oba circumstances ezibeerawo noga waliwo dots ezitakwatagana reaction y'abafiirwa reaction eyali ku mbaga embaga ya nnaku 3 ewedde omuntu ate afiiridde mazze pakwaki mwaluwa kugamba all those events need to be really investigated ate nga tukirabye nti abakisajja bangi abagagga bakazi baabwe benyigidde mu kufa kwa olwa interest z'ebyobugagga omuntu akyuka ku sente naddala ng'omukazi afunye empeta maama nze tamale siwasa bakansaba empeta emirundi 10 kwamanyi bwempasiza bwofa bwokubira embaga bwofa ko omukazi yabasiginitole yabasiginitole ku byobugagga nedda sigo okuba embaga bwofa nze nkubuulira nze sanjula nyanjula ki ndeka kazimba manyi sibangu nze katwaliwo ebyapa byange byensulamu etwetwe bina nti eriyo omukazi ayinza okujja naŋŋamba Junior nakuwasa olaba Tasha yali ankoza akakodyo mbw afuna olubuto n'omukyala wa nasulanga mu kondo nenteekako nerabba bandi nze tebanfunisa mbuto ezo za kisiro nga banne bamugamba kakati famire eyo oba oyagala ogiyingiramu Junior akufunisa olubuto mba nebasa ekiro ngenda okuwulira ankwatirira namugagwe mukazi gwe kankubuulire bw'oba oyagala bya lubuto nze ndi mafiya oyagala kubba bya bugagga byange ninkwata ebyapa byange era abantu batavuga ngo ina program embaga ng'ewedde hati gwoba ovudde mu layini bw'ofa omukyala yabasikuba oba omuyinamu ki certificate of marriage ne bwogeza okusaba visa olina okubireeta kakati omuntu okujjawo layisi hati kyabayagala kiba kituusa aba embaga gutula nti nkuba empeta nze nkuba empeta nze Junior ompa obutwa
nze sina kintu nze abakazi mbatya ko omukazi is capable of anything Obadya? waliwo n'abangamba mbu bampase simanya leka nkuteekemu sente twewase namugazi sigazi